mu biti byammwe buli omu gy'ali era gy'asinziira okulaba puroguramu eno. Twebaza Katonda abayisiza mu wiikendi ate n'atuleeta mu wiiki empya, wiiki endala nate era okweyongera okwezuula, okweyongera okukola n'okugaziwa. Kale tumwebaza n'abagifuniddemu ebitali birungi, Katonda abasaasire. Nze Prosi Kimbowa, omusomesa wammwe ayagala mubeere n'obulamu obweyagaza, oba oli mukulu oba owummudde, kwegamba obulamu nga butambula nga bwe wandya bwagadde mu nsonga z'ebyenkulaakulana, mu nsonga z'ensimbi, tulabe nga tubeera mu bulamu obweyagaza. Weewaawo. Kyebayita ebyo byogedde kyebayita financial literacy. Kyekyo kyebayita financial literacy. Nga bw'olaba nti nno tugenda ne tusoma kamasi batuyigiriza engeri gye tukolamu ssente, naye ate tebatuyigiriza engeri gye tuba tuzikwatamu. Wamma kyogereko mukole ssente ne bakuyigiriza demand and supply, ne bakuyigiriza import and export, manufacturing, kwegamba okuteekamu ssente ne bakuyigiriza kunyingiza, naye bw'omala oziyingiza ozikuumya otya? Awo wabasinga wetukoze eki, wetusangidde obuzibu. Kyova olaba nti wosanga omuntu ng'ali very good time keeper, naye nga mugambe okusevinga era nga ajja kuŋŋanza ssente zenkolawo zendyako. Money today is better than money tomorrow. Nina mukulu wange bamuyita Jemba Robert, ayinza n'okuba atulabaga money today is better than money tomorrow. N'omugamba ssebo ne tomorrow bagitegekera, ne tomorrow kaga yeyenso ate bwe batera bwe bakisomesa mu class nti money today is better than money today. I mean, is better than money tomorrow. A bird in the hand. A bird in the hand is better than many over something. There is a saying. Ochiraba. So batusomesa engeri gy'okolamu ssente, naye engeri gy'ozikuumamu ng'ozifunye. Ate tebatusomesanga nako nti ssente ezo zennyini zisobola okukola ki? Okwezaaza. Ekyo tebakitusomesa. Tebakitusomesa. Wabula bigenda bikyuka kuba balaba gye tulaga. Ebyo byonna obyogera. Yes, sir. Gwe nga Prosi Kimbowa osazeewo osomese financial literacy. Mu Uganda muno mulimu ebitongole ebikola kyekimu naawe kyoli mukola. Era byogerwa wano. Ebitongole mu mateeka agafuga ebyensimbi byogerwa wano ku Terefayina. Yes, sebo byogerwa. Era abantu bategeere nti omanyi waliwo omuntu anagana yoyo byayogerako si bino bye bayita bitcoin oba pyramid. Kati tulina ebitongole gye tunagenda nga tweyongera okugaziya mu kusoma kwaffe. Nja kwesanga nga mbagambye nti bw'oba oyagala ssente zo zikule kola bwoti, bw'oba oyagala ogatte saving ofune ssente ez'ensibo kola bwoti. Waliwo ebitongole ebiri mu Uganda wano ng'era gavumenti birina act efuga nga bw'olaba ekitongole kya NSSF kiina act. NSSF erina what we call voluntary saving. Singa omuntu aba mu business oba ng'asavinganga kinoomu, then ne wabeerawo ne mandatory saving nga eyo kyateeka gavumenti egamba mukole eki. Kati ekyo kiri mandatory. Bw'oba okola kati ng'abakozi ba wano ku BBS temusobola kibuuka, bajja bakusiba kubanga baagala abantu basevinge kyampaka ate kyatteeka eringa third party tosobola gibuuka. Ekyo ne batuyamba nno okulaba nga omuntu bw'atuuka okuwumula balina ssente ze bamuwaayo kuba ekintu ekyo kizibu gye tunaagenda nga tweyongera. Abantu bajja kutegeera nti okuteeka ssente okuzisevinga ky'ekintu ekikyasinze okuzibuwalira abantu. Okuzikola n'akeera ku makya buli kanaku gwe genda ku Kampala Road awo olaba abantu bangi nnyo
nnyo batambula buli omu agenda kukola ki kunoonya ssente naye bw'amala ozifuna bw'ati akola ki abaana balikoleeza bwe bityo kati ekyo ekimu ku bitongole ne tubeera n'ekitongole kye bayita Capital Markets Authority ekyo kyo kyekivunaanyizibwa ku bitongole bye muwulira oba ebijja gye muli eyo abamu ababirabyeko ekitongole nkyera gulawo unit trust account oba naddala gulawo unit trust account oba a pension fund mulimu kati ebitongole nga bw'olaba waliwo ekitongole bakiyitanga Mazima retirement plan something Mazima ne wabeerawo NSSF ebitongole weebiri nga bijja eri abantu ne babagamba nti muguleewo kimuyita pension fund naddala banneekolera gyange abatasobola abatateeka mu NSSF ne muggulawo n'oteekangayo oba omutwalo oba ebiri buli mwezi balina enkola abo nabo baliwa ebitongole ebyo kye bayita Capital Markets Fund Capital Markets Authority ne tubeera ne Uganda Retirement Regulation Authority ebitongole weebiri kati bw'ogenda mu insurance nenkugamba nti oba oyagala education plan y'abaana oyagala insure ey'obulamu nenkugamba n'okugamba nti mu insurance osobola okuŋŋaanyizaamu ssente zaate ne ziwera awo nawo waliwo ekitongole ekikola ki ekitwalawo kye bayita Uganda Insurance Regulatory Authority ekyo nakyo weekiri so kati byonna bye mbasomesa birina we bigwa buli kimu kirina ekikola ki onokola byonna kati ne wabeerawo ne Bank of Uganda efuga banka gye muteeka ssente zammwe era n'omuntu ali eyo ng'alowooza ekyokubeera ne bank account kyakwejalabya akirowoozeemu ebiri okubeera ne bank nga ye alowooza okubeera ne bank account kyakwejalabya ebyo by'abaasoma keera ku makya onoonyera ogenda obasabe looni nanti ekinkazi ssente zaffe prosi nzibawa zangu wano zijjayo kusimbya layini koloti leeta kino ekituufu baagala lwaki sizifuna wenzi kukulira ewange kati ojjanga gw'olaba ng'ojj'omu kyekitongole kiri kyokka bwe kiti era kyaniriza abantu nkumu mu be baaniriza mulimu n'ababbi mulimu abagezi mulimu ababbi mulimu buli muntu wa kika kati bwe batakutwala mu kasengejja okukakasa nti ddala mwami birimu ye yaze okukima ssente ze baweekanga bazigabidde omuntu omulala eno gye ntambulira ogenda ku system oli naggamba nti nina nze Prosi Kimbowa nina akaunti yange ne banka eno nti Prosi Kimbowa okebera ku system board nga mulimba Prosi Kimbowa 8 kati gwe Prosi Kimbowa omutuufu mwaba 8 yani kwe kukutwala mwaka kasengejja ne bakubuuza akaunti namba yo ne bakugamba sayininga bakakasize ddala nti oyawukana ku 7 guli kale sinti babalumya naye emitendera kyo ekitongole kiri kimu naye kiyingiza abantu ki bangi ate abantu kati jjojja kisanga nga katugambe eri Centenary Bank nga Centenary Bank yo esigala Centenary Bank naye Centenary Bank ejja kuyingiza ba Alex Mukasa 12 ba Matovu Michael nga bali 12 mu lukugundu kati oyawulo otya Matovu Michael kuono Matovu Michael amuddako wansi kyova batweke nenye nnyo sayininga wano sign here sign there okakasa nti ssente ddala eyazitutte kuba oba wakafuluma bwoti nga ne Alex Mukasa omulala ayingira nga gayinjaga nti ate ku Alex Omukasa yakafuluma ate gwoze kati balina okukakasa nti gwe baziwa era mubasonyiwe mubasaasire mu ekyo kuba kye balina okukola okulaba nti ssente zo zikuumibwa bulungi. Wow. Oli ku BBS Telefine ndi ne Prosi Kimbowa tuli mu kusoma ekiyitibwa financial literacy okumanya ensimbi bw'ozikola bw'ozitega bw'ozisaasaanya oba bw'ozinyweza n'oba n'obugagga obw'ensibo. Prosi ekigambo kuzimba
ennyumba oba yakusulamu oba za bupangisa za bizinensi ng'osomesa mu byensimbi obyogerako ki okuzimba n'ebyenfuna onfunye bulungi nkufunye ennyumba oba yakwebakamu nsulemu n'abantu bange oba najjamu ez'obupangisa rent mu byenfuna okuzimba n'ebyenfuna obyogerako ki anti kati kyetugezaako okuyiga Mwami Matovu nti omuntu azimba ennyumba aba agenderedde kufunamu afunemu ez'omwezi wabula nange nja kujja nsige ssente zange nga zenkutte mu kifo kye naaligenze n'ezimba ennyumba nengenda neteeka ssente zange awantu ne zinzaalira ssente. Njagala okuwa ekyokulabirako Mwami Matovu osobola okukeera ku makya fembi ne tufuna ssente. Nti mwanyi yange genda oba olima mwami oba ogula mu ttaka oba okola ki nenkugamba Mwami Matovu nze zange nzitutte mu unity trust account. Ffenna tufunye katugambe $5,000,000 oyina 5 go nange nfunye 5 gange. Nze omwezi guno gunaatera okuggwako omwezi gwa December gunaaba guggwako nga nfunayo 5 gange gwakyalima emmwanyi zaakava wansi. Bannaye temunkwata bubi, emmwanyi simbi, okuzimba si kubi, okugula ettaka si kubi, kugamba n'okugula emmotoka nga ze zikuleetera ssente si kubi. Naye omulamwa guli nti essente enkalu esobola okuleetera ssente endala ate mu bwangu nnyo. Kyebayita cash flow. Nga ssente ze zikuzaalira ssente kuba kati wotunulira amayumba example gy'owadde. Amayumba bw'onoogenda okuzimba nze nga nazitutte eri ojja kuba okyali ku foundation nze ngeri ntandise okukwata 5. Onooba okyali ku wano bwe wati wuyo ali ku wolo plate tugenze babiyita batya okusereka nze nga naakafunayo ngaawo bukadde 2 n'okusingawo mwaga 5 ge nateekayo. Kati nze nasiga I invested money to get money. Kyewandiise passive income. Kati bw'omala okuteekamu ssente zo n'otuula ewaka oba n'okola emirimu gy'emirala oli munnanga akyalinda amaze n'okuzimba wuuyo kati ataanoonya oluusi zimumaze oluusi tezimumaze bw'amala bwe ziba zimuyambye ne zimumala n'azinoonyeza abapangisa oba balabise batya oba batya nze nonfuna okuva lwe natandika ofuna 5 gange nkyafuna ye akyakola ki naye anti waliyo ekiseera eyo gy'oteeka ssente waabiwuliddeko e Uganda banka ne bagiggala tonnabiwulirako mbimanyi bu finance mbimanyi ne bakaggala ne tudda mu kukaaba naye nze ntaddewo emizigo gyange wali njirabako obugagga bwansi oba nnogamu kitono naye weegiri forever. Kati Mwami Birumu ye weegiri forever. Obulamu buno gye bukoma gye butambula. Oba waguze ettaka oba wazimbye ennyumba oba wasize ssente mu buli kimu waliwo okusoomoozebwa. Wasanze omuntu eyagula ettaka enkeera ku makya ye ng'amanyi amaze ayina nno n'ekyapa ayina blueprint y'ekyapa ye amanyi ayina ekyapa ne wajjayo omulala akirina omugezigezi oba olinajja n'akugamba nti gana amayumba ogazimbye wakyamu. Kati kino okiraba nga kiri physical ne mubeera mu kooti bagataddeko envumbo tolina kyosobola gakolamu. Kyekimu n'omuntu agenze n'asiga ssente waaba azisize singa waba walabiseeyo ebizibu bye tuzze tulaba abantu bye bayitamu. Kyova olaba nti nsiba mbagamba nti waliyo ebitongole ebivunaanyizibwa ku bitongole bino ebikola ogw'okusiga ssente. Kyova olaba nti bw'oba onoosiga ssente zo tomala gaziteeka wookola ki mutwebuuzeeko nti ssente zange njagala kusiga ssente nja kugamba ekyo kiina license eyo teekayo ssente. Capital Chicken sigimanyi nenga ne Capital Markets Authority tegimanyi nkuwadde ekyokugeza waliwo abateeka ssente mu kitongole baali bakiyita Capital Chicken ate n'abantu tubeere balabufu. Omuntu tagenda kujja kugambe nti leeta obukadde bwobuna
oluvannyuma lw'emyaka 4 emyezi 4 ofunemu miliyoni oba 6 balina engeri gye bakyogera naye nga mu mbeera ya ssente entuufu that is too much abnormal profits nga olaba kiyitiridde kiringa ng'omuntu wanagamba nti leeta ssente zo nga buli mwezi ogenda kuba ofuna percentage ya 20% uwa kugamba waliwo naawe highlights z'olaba nti wano wanaabaawo obukyamu wana ogenda okulanga ekitongole we waddukira enkyato kyakirala naye babuuze kola nga tonnaba kuleeta ssente zo kuzisiga naawe kola okunoonyereza bw'onojja ne nkugamba nti munnaye toyagala kusiga ssente waliwo ekitongole kino ne kino genda mu kino ssente zo zijja kuba bulungi naawe ddayo kinoonyerezeeko twala obudde nga tonnaba kola ki kubeera excited oteekemu ssente zo nga naawe oli mu mativu ate abantu bave ku byokugamba nti kati oli ayinza oganze njagala wenfunira tuli gye tutambulira eyo nagamba insurance bagaba obusente butono nnyo ezo eza unit trust kangene zitwalemu nja kubuulira unit trust ekuyamba etya treasury bond oba bill ekuyamba etya ne insurance ekuyamba etya kuba byebimu ku bintu bye tulina wano mpozi n'okugula emigabo bw'oyogera ekigambo unity trust mu kutegeera okwangu bwegassi nabo kuba kwegatta bwegassi nsevinga ya bwegassi saving investment ya bwegassi yes abamu bakirabanga saving naye investment nyambako okusiga kw'obwegassi era tutwale ekya CBS era tudinda katono era kyevulaba nti bagiyita umbrella fund it's an umbrella nti fenna tuze mu umbrella gwe mwami birimu yo oleesa 10 nange nendeeta 5 oli naleeta akawumbi oli ne bazigatta wamu ne bazisiga fenna buli mwezi oba buli mwaka buli omu ne bamutemera okusinziira ku kye yateekamu kati gy'okoma okuteekamu naawe gy'okoma okukola ki okufuna obadde olina kyobuuza CBS ekola ki CBS tulina CBS Pewasa esebo n'amatabi amangi ekyo kyewandiise nga unity sinakategeera bulungi ekyo kyanjawulo CBS Pewasa kati ate yo simanyi oba mukuza okutuuka ku ekyo musobola okubeera nga kyewandiise microfinance oba esako sako ekibiina kya bwegassi ekiri oba nkugambe ogisobola n'okeera ku makya n'obagamba mumpeku zenna savings ne muzeewola muzaayo abaana ku ssomero n'ogenda n'ozeewola n'oddayo mu kibiina ekyo eky'obwegassi kugamba ate kyo kyanjawulo era gye tugenda mu maaso eyo nja kusomesa ku bibiina by'obwegassi n'engeri gye biganyisaamu abantu kati si ekya sako kya mbeera ya bulijjo oyinza okitwala nga kabbanka kammwe ke mwekoledde awo naye eno osize ssente zo n'oddayo ne weebaka tebakusuubira kujja nti ate nti muzimpoleeko tebakusuubira kujja nti muzimpoleeko era bajja kuga nti era bakusayiningisa ne bakugamba oyagala tuzisevinge kumala bbanga ki nti mwaka gumu oba ebiri bwotyo kati ne Pewasa ate esobola okukiteekamu Pewasa sente zebajjamu nga savings kati ne Pewasa okusobola kuba baba nzikiriza nti no baba wa interest at the end of the year kati ate ne Pewasa esobola okuzireeta eno mu unity trust kati kuba Pewasa mwe olw'okuba batwalidde wamu Pewasa ogwo omuntu omu eyalirese emitwalo 10 bw'ozitwala mu Pewasa n'abalala 8,100 ne batwala mu Pewasa ne zigattibwa ne bazireeta eno gye tuli ate mu unity trust kati ate zezo ze bafuna amagoba katugambe Pewasa yabakuŋŋaanyizaamu obuwumbi 5 bye miliyoni 10 buli kawumbi be bukadde 5 kitegeeza abasevinga ne Pewasa abateeka ssente zaabwe mu Pewasa nemala kati Pewasa yejja si mwami birimu ye Pewasa nejja neziteekamu obuwumbi bwe buba 5 zezo miliyoni 5 Pewasa zeefuna buli mwezi buli mwezi kati ku mwaka
negatta neraba ze yafunye nebagabira ki weewaawo esebo akadde katambula pulose nyina eddakiika ng'emu kitundu esebo naye ekirungi weewaayo buli lwammanda ojja kuba ojja wano kikyogamba bannayuganda abatula ku BBS Telefine kyengamba abannayuganda mu ddakiika emu beera n'ennyonta ebeera ne ssente ez'ensibo ng'olina ssente woozitadde nga wakkolera ssente ng'osobola okuba nti weebase nga ssente zo ziyingirawo tulina bannaffe nga ye abeera ku simu n'afunayo ez'emigabo kati naddala mu Desemba ono ayingirawo yali teeka mu January oba omwaka emyaka egibwedde ng'etaano ye yasiga ssente ze naye buli Desemba bw'atuuka n'afuna ssente okuva mu kitongole egundi n'afuna ssente okuva mu kitongole egundi n'afuna ssente kuba yateekamu ssente era kyova olaba ojja basanga bangi ku airport agenda kulya kuki ku ssente ze ate nga zisigale nga zikola nsaba osibule bannaye mbasibulidde wano olwaleero kanzikirize nti mweyongedde okuyiga ate njagala nti bwe muyiga take action tubeere n'ennyonta ey'okubiteekesa mu nkola ey'okukola ki okubiteekesa mu nkola bye tuyize ennyonta ey'okubeera ne ssente ez'ensibo nga bw'obeera n'ettaka n'okiraba ng'ekyobugagga eky'ensibo ne ssente bugagga bwa nsibo weewaawo essebo oyo Pulose Kimbowa wa Financial Literacy enamba z'olaba ku screen okwo ze namba ze ng'omuntu muyinza okubaako kye mwagala kujja mu bubiina bwammwe basomesa kujja kusomesa ssekinnoomu enamba z'essimu zeezo mukkirize musiibulire wano ate tugende mu kiddako Katonda abakuume nga muli ku Telefine Ssaabasajja Kabaka awangaale